Mukama yebazibwe sainso balaba mu linnya lya Yesu nsaba dakiika muddemu namuliseko mulirwana omugamba oli mu kifo kituufu ekimugambe ng'okitegeeza nti oli mu kifo kituufu. Mukama waffe yebazibwe. Katusabe tukirize Katonda nti Katonda ayogereko naffe mu ssaawa dakiika si nnyingi nnyo. Gambe Katonda akola okwagala. Yimusa eddoboozi lyo. Mukama tukwebaza olw'akaseera kana kalungi. Tukwebaza kubanga otumanya. Tukwebaza nti n'olunaku lwaleero oli mweteefuteefu okwogerako n'emitima gyaffe. Laba nga tujja mu maaso g'olunaku lwaleero. Taata tukwaniriza. Jangu oyogereko naffe ku lw'ekitiibwa kyo n'ettendo lyo mu linnya lya Yesu. Amiina, amiina. Kubeera Katonda engalo ez'amaanyi. Njagala obukula Ebbayibuli yo Musumba Sunday wedde badde nsaba tukubireko Musumba engalo ez'amaanyi. Tweyanziza taata, tweyanzeege. Sunday wedde twali tuli kwogera ku kigambo era kya kusinza, era ebigambo ebimu bye natwala n'ensako nnyo essira ebigambo Musumba byayogera n'agamba nti bwe tunaagenda mu ggulu ebiseera byaffe ebisinga tugenda kubeera nga tusinza businza. Era twalaba nti nno nti bw'otandika okiyiga nga bukyali ate kijja kukola obulungi obuzibu, kubanga mu ggulu bagenda kubeerayo kusinza businza kwokka. Mukama waffe yeebazibwe. N'olw'ensonga ekyo tukola wano tuli mu rehearsal. Tuli mu rehearsal kulwekyo ekigenda okubeera mu ggulu. So n'olw'ensonga eyo kusinza kukulu nnyo, era nsaba nti sizoni eno tekuyitako. Waayo omutima gwo gwonna gwonna Katonda abe nga asobola okwogerako naawe mu linnya erya Yesu. Olunaku lwaleero Mukama ayongedde okutuwa ekigambo ekirungi okwongereza ku kigambo Musumba kye yabuulira Sunday wedde, era ng'ekigambo kya leero kyangu nnyo ate nga kikulu nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Okudda eri Katonda n'emitima egisinza. Katonda atwagaza okudda gy'ali n'emitima egisinza. Mukama waffe yeebazibwe. Olina okuba ng'olina omutima ogusinza, tulina omutima ogusinza. Katonda ayagala nnyo tudde gy'ali naye n'emitima egisinza. Mukama waffe yeebazibwe, kubanga kye yatutondera ate ne mu kye tugenda okukola. Mukama waffe yeebazibwe. So nja kusaba obukula Ebbayibuli yo. Tugenda kusoma ffenna. Musumba munange wano agenda kuba nga atukulembera, naye njagala naawe ogoberere mu Bayibuli yo nga bwe tusoma, nga bwe tugenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Tugenda kuba tutunya ekitabo kya Yokaana. Nja kusaba oyimireko ku magulu go. Kusaba kuyimireko ku magulu go tusome ekigambo kino ffenna, then tweyongereyo mu njiri. Bambi yimirira mu linnya erya Yesu. Twogera ku mutima ogusinza. Tusinze ekigambo kya Katonda, tukiwe ekitiibwa kyakyo nga bwe tusoma. Yokaana, tujja kusoma Yokaana 4 olunyiri lwa 2:4. Bw'oba otuuseeyo tugenda goberera ffenna Musumba nga bw'atukulembera tugende mu maaso. Otuuseeyo? Kale tugende mu maaso. Katonda gwe mwoyo. N'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo n'amazima. Amiina. Katonda mwoyo. N'abo kibagwanidde abamusinza okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Wetulireko wansi mu linnya erya Yesu. Olunaku olwaleero tugenda kutunya ekigambo kigenda bakimpi nnyo, tugende mu kusinza, naye nga bwe tugambye nti Katonda ayagala tudde gy'ali n'emitima egisinza. Abooluganda njagala obategeeza nti tulwana entalo nnyingi mu nsi muno. Tulwana entalo ez'omwoyo, tulwana entalo ez'obuliwo, tulwana entalo ez'essente, tulwana entalo ez'endwadde, naye bino entalo zonna ze tulwana zinza bina bye tuyitamu. Njagala mbategeeze ku makya ga leero, zino entalo zonna za kusinza. Zino entalo zonna za kusinza. Ani gw'osinza? Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Lutalo lwa kusinza. Abooluganda njagala obbajjukiza ekyago bya Sitaani mu ggulu ne kimukasuka eno wansi lwali lutalo lwa kusinza. Era njagala obbategeeza nti guno omwezi gwa spiritual warfare, kubanga buli lw'olangirira nti ogenda kusinza Katonda, Sitaani agoloka, amagombe gonna gakolokoka. Kubanga Sitaani tayagalangako gw'osinze Katonda.
jjukira nti okusinza kwa Katonda kye kimu ekyamugobya mu ggulu gwe ne bakikukwasa. Bakukwasa ekifo kye kubanga yali asinza ne basinza. Laba bwe bamugoba mu ggulu ne bamuggyako akatebe ke ne bakawa ggwe. So gwe buli w'oyimusa eddoboozi lyo n'osinza Katonda, Sitaani takyagalangako. Era njagala mbawuli bw'osoma ekitabo ky'okubikkulirwa, olutalo lwali mu ggulu, kubikkulirwa 12 olw'omusanvu luwandiike, ojja kulaba nti waaliwo olutalo nga Sitaani agenze mu ggulu naye ng'abanja kusinza kwe baamuggyako. Revelation 12:7 ojja girabayo, okubikkulirwa 12:7. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo naye nga Sitaani abanja ki? Abanja kumusinza. Yakola olukwerwe ne bamalayika abatono abamwegattako, ye bali batono, bali bangi. Ne bagamba nti naye lwaki omusajja oyo tetumuggyako? Baagala kujja Katonda ku ntebe. Bo be baagala okusinzibwa. Ne bakola olukwe ne begattagattawo ne bamalayika bawerako nga baagala kujja Katonda mu ntebe eri gy'alimu. Mbu bo be baba basinzibwa. Era Sitaani ekimusuula n'enkwezi zonna eri obulamu bwaffe kubanga baamuggyako ekifo eky'okusinza. Mukama ffe yeebazibwe. So njagala tutegere nti guno omwezi nga kwaya bwe tukozeemu omulimu omulungi era tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi okututwala mu kusinza. Njagala sizoni enereme okuyitako w'Oluganda. Mukama ffe yeebazibwe. Luno lutalo lwennyini lwe tulimu. Era buli w'ogamba nti ogenda kusinza, Sitaani avaayo. Ebiseera ebisinga tuba tuyinza okujja mu kanisa ne bagamba abantu tusinze, naye nga amazima ga Katonda okusinzaako nga Sitaani yakukutte dda. Takuganya kuwanika mikono, takuganya kwewaayo wekka kubanga olwo olutalo tayagala osinze Katonda. Mukama ffe yeebazibwe. Bingi bikutwala ng'ozze mu maaso ga Katonda n'otamuwa kimugwanidde. Lwaki? Luno lutalo lwa kusinza. Abooluganda njagala obbajjukiza, ono Sitaani gwe mulaba ajja mu bika bya njawulo. Sitaani bw'ajjanga Sitaani bw'ateeka okubeera, amanyi tojja kumusinza. Kati Sitaani kyakola nga naayagala omusinze agira mu bintu bingi. Ekimu ku byo by'ajjiramu ayinza okugira mu ssente. Ebimu by'ayinza okugiramu, ayinza okugira mu kintu ky'oyagala. Kubanga ye yeekubisaamu mu kintu kyonna asobole okutwala okusinzaako. Nze nyina abantu be mmanyi nga bali so committed ku mirimu gyabwe n'okusinga eby'ekkanisa. Awo ng'otegeera Sitaani yayita mu kiri ky'ayagala. Kirabika ng'ekirungi ne Sitaani mwayita. Mukama ffe yeebazibwe. Lwaki? Ayagala okusinzaako kuva eri Katonda kugenda eri ebintu ebirala. Bw'osoma ekitabo mu luberebere ojja kulaba nti Sitaani ono bwe yali akema Adamu ne Eva yajja ng'omusota. Kubanga Sitaani ye yeekubisaamu, bw'ayagala ajja ng'omusota, bw'ayagala ajja nga malayika ow'ekitangaala, bw'ayagala ayinza okuyita mu ssente, bw'ayagala asobola okuyita ne mu mwami. Juuzi emabegako yali ayise mu Peetero, Yesu n'amugamba Sitaani dde ennyuma wange, kubanga ye Sitaani bw'ayagala bwe yeekubisaamu. Naye nga kikyanoonya? Anoonya kusinzaako. Atema empenda zonna okusinzaako akukuggyeko kw'obadde oteekwa okuwa Katonda akuzze mu bintu ebirala. Mukama ffe yeebazibwe. Olina okubeera ng'Ekatonda akubikkulira ekintu ekyo. Bali mu nnimiro, bolaba ekifaananyi ekyo, wansi alinga nga musota, wansi alinga nga kikulekule, kwegamba ye yeekubisaamu. Nenge byonna wakyabikola, anoonya engeri zonna ajjamu akuggyeko okusinza. Mpulirayo abantu abagamba nti taata wange eyali tatange yafa yazze n'ayogera nange. Ebyo Sitaani abikola nnyo, amanyi okugira mu kintu kyonna bw'anaaba nga n'atwala attention yo okusobola okuba nga okusinza kwa kukuggyako. Sitaani ekyakikola. Mukama ffe yeebazibwe. N'abasanga mu nnimiro eyo azze nga musota. Ate tubiraba bw'aba ajja okema Yesu ajja nga malayika ng'omuntu. Yeekubisaamu, yeekyusa. Tajja kujja nga oluusi bw'omusuubira, oluusi ajja kujja mu kintu kirala nnyo. Noonya ekintu ekyo ekikuggyako okusinza kw'oteeka okuwa Katonda. Nkulake Sitaani wa waali. Yeggweko omwo. Mukama ffe yeebazibwe. Abooluganda bwe tusoma ne tugendako mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka,
olunaaba lwa 18 olwabiri musumba jatusomerayo tujja kulaba nti wano waaliwo olutalo ne nnabbi wa Katonda yalwana ne bannabbi ba Bayaali naye ng'olutalo wakati waabwe lwali lwa kusinza. Ani ateekeddwa okusinzibwa? Bannabbi ba Baali bagamba nti tumanyi bwe tulina okusinza, n'omunabbi wa Katonda naye agamba nedda tulina okusinza Katonda w'eggulu n'ensi. Olutalo olwali awo terwali lutalo lwa lulala lwonna, lwali lwa kusinza. Musumba tusomeyeko katono abo. Bassekabaka ekisooka essula 18 olugero lwa 20. Awo Akabu n'atumira abaana ba Isirayiri bonna n'akuŋŋaanyiza bannabbi ku lusozi Kalumeeri. Awo Eriya n'asemberera abantu bonna n'ayogera nti mulituusaawa okutta Aga n'Aga? Mulituusaawa okusinza mulinga nga basinza Katonda ate mulinga nga basinza lubaale? Tetumanyi wajje mugwa. Bwe muba munaasinza Katonda musinze Katonda, oba temumusinza tumanye temusinza Katonda. Naye munaakituusaawa? Mulowooza wabiri. Mulowooza wa mirundi ebiri. Mukama obanga ye Katonda naye Mukama waabeera nga ye Katonda mumugoberere. Obanga Baali kale mumugoberere ye. Antu ne batamuddamu kigambo. Tebamuddamu, tebalina na ansa yaawo. Awo Eriya n'agamba abantu nti nze nsigaddewo nabbi wa Mukama. Naye bannabbi ba Baali abasajja 450. Kale batuwe ente 2. Eroboze ente emu okuba eyaabwe, bagitemeeteme bagiteeke ku nku, so tebateekako muliro wansi. Nange naalongoosa ente ey'okubiri n'engiteeka ku nku, genda maaso ne siteeka yo wansi. Kale mmwe mukaabirire erinnya Katonda wammwe. N'abawa opportunity nabo bakabire Katonda waabwe gwe balowooza. Nange n'akaabirira erinnya lya Mukama. Nange n'akaabirira erinnya lya Mukama. Kale Katonda anaddamu n'omuliro oyo abe Katonda. Tunaalaba Katonda ki anadda n'omuliro. Awo abantu ne baddamu ne boogera nti oyogedde bulungi. Ne bagamba nti ssebo kasookedde ng'oyogera obulungi, oyogedde bulungi, ne basalawo kalayini. Awo Eriya n'agamba bannabbi ba Baali nti mweroboze ente emu okuba eyammwe, musooke mugirongoose kubanga muli bangi, mukaabirire erinnya lya Katonda wammwe, naye temuteekako muliro wansi. Ne baddira ente gye baaweebwa ne bagirongoosa, ne bakaabira erinnya lya Baali okuva ku enkya okutuusa mu tuntu, nga boogera nti ayi Baali tuwulire. Naye ne wataba ddoboozi lyonna addamu n'omu. Ne babuuka awali ekyoto ekyakolebwa. Awo baatuuka mu tuntu, Eriya n'abaduulira nga baatuuka ne mu tuntu. Genda maaso mwogerere waggulu. N'abaganda mwongeremu n'eddoboozi. Katonda oba afumiitiriza oba akyamye, oba ali mu lugendo, atandise okubajjerega. Yeebase genda maaso kibagwanidde okumuzukusa. Ne boogerera waggulu ne beesala n'obwambe ne bajjayo obwambe, n'engeri eyaabwe omusaayi ne guyikawo wonna, ne bakola ssaddaaka, omusaayi ne gukulukuta. Awo olwatuuka mu tuntu bwe baali limenyese ne balagula okutuusa ekiseera eky'okuwa ekitone, wulira, ekyakawungeezi. N'akawungeezi ne katuuka, naye ne wataba ddoboozi watabawo ddoboozi lyonna. Addamu n'omu newankubadde essaayo omwoyo. Awo Eriya n'agamba abantu bonna nti munsembere. Kati munsemberere. Abantu bonna ne bamusemberera. N'addaabiriza ekyoto kya Mukama. N'ayokka addaabiriza ekyoto kya Mukama nga olunaku olwali kanisa ne weyaddaabiriza ng'ekyoto osobole okujja osinze Katonda. Bayibuli egamba nti ne baddaabiriza ekyoto kya Mukama ekyali kisuuliddwa. Awo Eriya n'addira amayinja 12 ag'omuwendo bwe guli ogw'ebika by'abaana ba Yakobo, eyajjirwa ekigambo kya Mukama ng'ayogera nti Isirayiri lyerinaabanga erinnya lyo. N'azimba amayinja okuba ekyoto mu linnya lya Mukama, n'asima olusalosalo okwetooloola ekyoto. Obunene olugyamu ebigero 2 eby'ensigo. N'atindikira enku, n'atematema n'ente
ate n'agiteeka ku nku n'ayogera nti mujjuze amapipa 4 amazzi mugafuke ku kiweebwayo ekyokebwa ne ku nku. Awo n'ayogera nti mukole bwe mutyo omulundi ogwokubiri. Ne bakola bwe batyo omulundi ogwokubiri. N'ayogera nti mukole bwe mutyo omulundi ogwokusatu. Ne bakola bwe batyo omulundi ogwokusatu. Amazzi ne gakulukuta okwetooloola ekyoto. N'ajjuza olusalosala amazzi. Awo olwatuuka mu kiseera ekyo ekyokuwaayo ekitone ekyakawungeezi, Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera nti ayi Mukama, n'ayimusa eddoboozi lye n'amuwanika emikono gye. Gwe ky'olaba ng'ekyali okusaba yali asinza. Wulira ebigambo eby'okusinza, wulira ebigambo eby'okusinza. N'ayimusa emikono gye n'agamba nti ayi Mukama, genda maaso, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka, owa Isirayiri. Leka kitegerebwe leero nga gwe Katonda mu Isirayiri, era nga nze ndi muddu wo, era nga nkoze bino byonna. Ayi Mukama, mpulira abantu bano bamanye nti gwe Mukama Katonda, era ng'okyusiza emitima gyabwe n'ogizza we balina okudda okusinza. Awo omuliro gwa Mukama Bayibuli egamba yali akyasinza ebigambo ebyo. Omuliro gwa Katonda tegwamulinda na kubimalayo. Omuliro ne gukka wansi ne gwokya ebintu byonna ebyaliwo. Abooluganda, njagala okutegeeza, buli w'otandika okusinza n'oyimusa erinnya lya Katonda, n'otandika omutendereza, n'oyimusa ekitiibwa kye, takulinda bimalayo. Wabeerawo omuliro ogukka ne gutandika okusaanyaawo buli maanyi g'omubi agaba nga geetoolodde ekifo ekyo. Bayibuli egamba nti teyamulinda na kubimalayo, naye Katonda bwe yawulira okusinza, n'awulira nga waliwo amusinza, waliwo amuyita Katonda wa Isirayiri, n'awulira nga waliwo amuyita Katonda w'eggulu n'ensi. Katonda teyabirinda kuggwayo abooluganda. Bayibuli egamba nti omuliro ne gukka ne gwokya embeera za Baali zonna. Ekyo kye kibeerawo w'osinza Katonda n'omutima gwo gwonna. Takulinda kumalayo kusinza. Endwadde ezikwetoolodde, ebizibu ebikwetoolodde, lubaale weewaawe yonna na buli mbeera ekwetoolodde, terinda kugambanayo ebigambo ebyo nga teyadduse dda. Mukama waffe yeebazibwe. Era bw'obanga osinza Katonda, sinza ng'omuwa ebigambo bino. Mugambo osaanidde Katonda, bw'oba ofukamira, wandika emikono gyo, musinze, mutendereze, yimusa ekitiibwa kye. Gy'okoma okuyimusa ekitiibwa kye w'oluganda, ago amaanyi tegalinda bigambo kuggwaayo. Kubanga mu nsi ey'omwoyo okusinza kuconnectinga ku ggulu. Buli w'osinza n'otandika oga Katonda w'eggulu, okusinza ako kukwotagana n'eggulu. Katonda nakka. Ate obooluganda tasobola kukanosigala kyekimu, tasobola kukanosigala kyekimu. Nsabye omwezi guno okusinzako kuleme okubeera okusinza obusinza, bireme okubeera just ebigambo ebikalu, naye sinza onootubulira omwezi we gunaggweerako, oba omuliro gwa Katonda tegusobola kukka ne gujjawo mbeera zikwetoolodde. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli egamba omuliro ne gukka ne gusanya buli mbeera. Lutalo lwali lwa kusinza. Olwo Katonda alwenyigiramu kasita omusinza n'omutima gwo n'alwenyigiramu. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda eyo kansooke mbajjeeyo, kambatwale eri Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu Kristo Sitaani naye yamulumba. Sitole tugimanyi bulungi nnyo, eri mu Matayo 4:8. Naye nga Yesu Sitaani amwagaza ki? Amwagaza kusinza. N'amugamba akasajja, omusajja gw'ayagalako okusinza asibidde ennaku 40 n'ebiro byako, naye era azza amugambe njagala onsinze. Nze ndowooza omuntu asiibye ennaku 40 tatuukikako. Naye Sitaani tayagala kumanya. Tatya na muntu asiibye ennaku 40. Najja n'amugamba nti Mukama wange, mwangoba mu ggulu, emyaka giyiseewo, n'ojja ku nsi wano n'ozaalibwa katuuno olina emyaka 33. Naye Mukama wange, njagala oddemu onsinze, bye mwangobera mu ggulu nkyabibanja.
Yesu n'agaana Bible tugimanyi tujja kusomayo ojja kusoma biseera byo. Yesu n'agaana n'agamba osinza Katonda yekka, Katonda wowe mu ggulu tosinza Katonda mulala yenna. Yesu n'abigaana, Sitaani n'amwesibako. Sitaani yalaba Yesu abigaana n'amugamba kankutwale ku kintu ky'otajja kugaana, n'amutwala omugagga eby'obugagga. Abooluganda ebintu ebyenfuna Sitaani abikozesezza nnyo okukyusa emitima gy'abantu bajja Katonda okusinza Katonda. Omuntu n'okuliriza omulimu gwe okusinga Katonda, omuntu n'okuliriza byonna ebibya ebifizigo okusinga Katonda. Sitaani yakusala magezi ki? Yagaana okujja nga Sitaani, yasala kujja mu byanfuna. N'agamba ne bwe najjira mu byenfuno najja kunsinza. Bino ebya Bayibuli leka sijja musobola. Kati katugende mu bya bulijjo. Amulaga materibona, amulaga obwakabaka obuteegaanika, n'amugamba ssebo bino byonna nja bikuwa. Nze kyenkusaba kiri ekintu ekyo. Nze mpa kimu, sagala ssente, njagala kunsinza. Abooluganda, kino kankyogere nga nkutunulira nga neekaza. Kino kankikubye nga kola ki? Nga neekaza. Waliwo emirimu egimu Sitaani yagigaba nga birungi. Kubanga bw'aba amanyi nti engeri yokka gy'agenda okujja mu kifo ky'okusinza ajja bikuwa. Bw'aba awaayo bwakabaka bw'alina bwonna, naye ng'osobola omuwa omutima gwe ogw'okusinza ajja bikuwa. So si buli bugagga bwonna buva wa Katonda. Bangi abagaggawaziza naye nga abajje mu kifo ky'okusinza. Era buli wesanga nga ng'okuliriza nnyo ebintu eby'ensi bino okusinga Katonda eyakusinza, gwe manya nti omutima gwo musibe. Oba ekyo okiwulidde? Manya nti omutima gwo musibe. Sitaani abikola, talina buzibu. By the way, kanjogere kino. Sitaani tekimugana kuyita mu kintu nga kituufu. Nga ne mu Bayibuli mwekiri. Bino byonna byasomera Yesu amusomera nnyiriri. N'amugamba nti kyawandiikibwa akozesa nnyiriri. Akola ekintu nga kituufu. Abooluganda, Bayibuli egamba mu bitabo by'Abatume 16:16. Bayibuli egamba nti Pawulo yali atambula ne bayigiriza banne bagenda okubuulira enjiri. Bali balina gye balaga, basanga akawala kabagoberera emabega ne kajja nga kababuukirako. Bannanga abooluganda, basebo ne bannyabo, abali ku nnyanja muzireke, abali ku butungulu mubuleke, mujje muwulize abasajja ba Katonda. Bino bye bagamba bikulu nnyo. Bano basajja ba Katonda, bano basajja ba kigambo, mulina bawulira. Bano basajja basoma Bayibuli ate bali ku mulamwa. Bannanga abooluganda, ate sagala sawulidde, sagala simanya sakoza kya. Muli abasajja ng'omuwala byayogera ku Pawulo ne munne bituufu. Naye Bayibuli egamba nti Pawulo yalina omwoyo w'okutegeera n'amanya kano akawala akeeyogeza ebituufu kaliko omwoyo akali emabega kogeza ebituufu. Bayibuli egamba nti Pawulo n'akyuka n'agoba omwoyo omubi eyali emabega w'akawala kano. Naye singa badde mu bulizi lwaleero ne bampaanawa nawe batongamba kakola mukongere soda ako, mukongere soda kati kali mu mwoyo. Okitegeera kali mu mwoyo, mukongere soda. Yako nyinza okajja ku kuluseedi zange zembulira. Gamba ng'omutima bagutuzze. Sitaani ayita ne mu kintu nga kituufu. Kasitaba nga kyanaayitamu n'akujja eri Katonda. Ye ayagala kimu musinza. Wateeba kosi kyonna gye naakuteekamu kasita omusinza. Mukama yeebazibwe. Mukama atuwa ekisa. Abooluganda, omutima gwe we gubeera nga gwawambibwa nga musibe, tosobola kusinza Katonda. Emitima emisibe tegisinza Katonda. Emitima nga gyasibibwa ssente n'ebyensi tegisinza Katonda. Atugambye ayagala abo abamusinza mu mazima ne muki? Mu butuufu ne mu mazima. Bw'oba omutima gwo guli mu bintu by'ensi, kizibu okusinza Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Omutima omusibe tegusobola kusinza Katonda. Njagala owulire Isaaya bw'agamba 29 onyiri olusooka. Owulire Katonda bw'ayogera eri abantu abajja omusinza ne bamusinza boogera bigambo. Isaaya 29:13. Mukama n'ayogera nti kubanga abantu bano bansemberera ne banzisaamu ekitiibwa ekyo kyakisiimye. Bwe kiba kitiibwa bakimusaamu.
bagenda bulungi nnyo ne bambala bulungi nnyo nga bwe twambala bulungi nnyo ffenna ne tujja mu kanisa twolokanyekanye ne tujja bambi ekitiibwa kyo agambye nti tukimusaamu kya mu kamwa kaabwe naye genda maaso kya ku mimwa gyabwe naye omutima gwabwe baguntadde wala n'okuntya kwabwe kiragiro ky'abantu kye baayigirizibwa. Owulira agamba bw'ati nti abantu abo bajja oluusi ne bayimusa amaloboozi gaabwe ne booga naye ng'ebigambo byabwe si bya mazima. Lwaki? Kubanga omutima gwabwe muwambe guli walala. Bayibuli bwegamba guli walala. Omuntu ali bw'atagamba yesabise gwa ddi nyina appointment, omutima guli wala. Omubiri gusobola okubeera mu kifo ky'ekkanisa naye ng'omutima gukuli wala nga weebuuza n'ekibuuzo ye musumba amala ddi nyina appointment eriko ssente naye nga wano oli wano wetunuukirira obudde webutunuulira bwoti yo ng'omutima omubiri guli wala naye ng'omutima gukuli wala. N'agamba abansi nenge emitima giri wala. Kati wulira ky'abantu ngabo kyabakola. 14 Kale laba ŋŋenda kukola omulimu ogw'ekitalo. Wulira omulimu ogwo genda maaso mu bantu bano. Mu bantu ab'ekika ekyo. Omulimu ogw'ekitalo. Abasuubiza nti agenda kubakolamu omulimu ogw'ekitalo gwe guli wa ssebo. Era ekyamagero. Yakiyise ekyamagero naye katujja gye kiggwera. N'amagezi g'abo abagezigezi. Abagezigezi baabwe galizikirizirira. Okiwulidde ekyo? Sokolindeko awo. Agambye atya kinziriremu n'amaki? N'amagezi g'abagezigezi gaabwe galizikirira. Okitegedde? Genda mu maaso. N'okutegeera kw'abakabaka baabwe. N'okutegeera kw'abakabaka baabwe kulikwekebwa. Kugaana kumusinza. Ye alaba mu mutima. Kamafe basibwe. Abooluganda tosobola kusinza Katonda nga omutima gwo guli mu nsi ey'obuwambe. Tosobola. Abooluganda tujja mu kanisa ng'emitima gyaffe gyawambibwa. Abamu ndwadde. Please just create an environment. I want to enter into a moment of prayer. Ng'emitima gyaffe olwedde mirwadde. Nojja wano naye olw'ekiri ekirwadde tekikuganya kusinza. Abamu mitima tegisonyiwa. Abamu emitima tegita. Abamu emitima mirwadde. Kweganga Setaani kye yakola yateekawo embeera ku mutima gw'olema okusinza. Kubanga emmeme erwadde eyinza obutasinza Katonda nga bweteekeddwa kola ki? Kusinza. Kama ffe bazibwe. Eyinza obutasobola kusinza Katonda nga bwekigwanidde kusinza Katonda. Bw'osoma ekitabo kya Zabbuli 137 n'olw'omukaaga nange naawunzikiramu Eriyemu okumpi n'emigga egy'e Babulooni. Mpula musumba. Abaana ba Isirayiri beesanga mu embeera yali ya busibe. Emitima gyabwe nga gyasibibwa, emitima gyabwe nga gyawambibwa. Nalwakubadde baali balina buli ekyetaagisa okusinza Katonda. Kyali kizibu nnyo bo okusinza Katonda olw'okusinzira ku lw'omutima embeera gye gyalimu. Bayibuli egamba nti baali mu bulumi, baakaaba amaziga, emmeme zaabwe zaali mu bulumi, nga teri n'omu asobola kuyimusa ddoboozi kusinza Katonda w'eggulu n'ensi. Ekyo kyogera ku balokole bangi olunaku lwaleero, ng'embeera gy'oyitamu ekulemeseza okusinza Katonda. Nga Setaani ye kyakoze kwe kukwata omutima gwo n'aguteeka mu mbeera. Olina embeera gy'oyitamu, embeera eyo ekukutte ekugaana ogenda okusinza. Eringa ng'eriko omwoyo wa Falaawo agamba nti mugende ne temugenda wala mu by'okusinza, ng'embeera ekukutte. Ne bwe bagamba wanike emikono, owulira emikono nga gizitowa. Ne bwe bagamba zibiriza amaaso, olinga ng'eyeekengera. Kwegamba nga Setaani yawamba omutima tegusobola kusinza Katonda mu mazima ne mu bwenkanya ne mu butuufu. Katonda olunaku olwaleero ayagala asumulule omutima gwo wiiki
wiiki eno otandika okusinza Katonda mu mazima ne mu butuufu. Embeera ezitwetoolodde Katonda addiringe nazo. Lwaki? Katonda ayagala omutima ogumusinza. So n'olw'ensonga tulagira buli mbeera yonna ekulemesa okusinza, omukono gwa Katonda gukola olunaku olwaleero. Katonda ayogere n'eddoboozi agambe mu bate bagende bansinze mu linnya erya Yesu. Mukama ffe basibwe. Bayibuli egamba nti abanaisi ne bakaaba. Nsoma malayo abo. Twatula wansi. Ne bagamba tutuula wansi. Weewaawo ne tukaaba amaziga. Ne bakaaba amaziga, emitima gyabwe gy'amaziga. We twajjukira Sayuuni. Ku miti egyali wakati mu kyo. Bayibuli egamba ku miti egyali wakati abo. N'ennanga zaabwe, ennanga ze baali basobola okusa ne basinza Katonda baziwanika ku miti. Emmemme zaabwe nga tezibaganya nakuba nnanga. Abooluganda ennanga baazirina, iye. Abooluganda ennyimba ezisinza baazirina, iye. Naye olw'embeera y'omutima ennanga bawanika mpanike. Waliwo abantu ng'oli wano olw'embeera gy'oyitamu ng'ogwo okusinza kwa Katonda okutuufu wakuwanika waggulu. Kubanga abaatutwala mu busibe nga kwaya bwejja, kubanga abaatutwala mu busibe baatulagiranga ey'okuyimba, n'abaatunyaga baatulagiranga okuseka, nti mutuyimbireko ku nnyimba za Sayuuni. Ne babajerega nti mukimbire ku nnyimba za Sayuuni. Tunayimbanga tutya oluyimba? Naye ne bagamba tunayimbanga tutya oluyimba. Sokolindeko omusumba. Owooluganda onoosinzanga otya Katonda ng'emitima gw'omuwambe. Ne bagamba naye tunaasinza tutya Katonda ng'emitima gyaffe misibe. Owooluganda onoosinza tutya Katonda ng'omutima gw'omusibe, ng'omutima gw'omulwadde, ng'omutima gwo tegusonyiwa, ng'omutima gulina embeera gye guyitamu. Onoosinza otya Katonda? Beebuuza ekibuuzo. Ne bagamba naye tunaasinza tutya Katonda? Tunayimba tutya oluyimba lwa Mukama mu nsi etali yaffe. Owooluganda musoma n'owokomaawo. Owooluganda buli mbeera yonna gy'olimu ey'omutima gwo nga Katonda si gye yakutondera okubeeramu, omanya oli mu nsi ngwira, omutima gwo guli mu nsi ngwira. Katonda alina okugusikayo odde mu nsi ey'abasinza, kubanga ayagala bamusinza mu mazima ne mu bwenkanya. Yagala oyimire ku magulu go. Embeera gy'oyitamu Mukama agimanyi. Njagala otandika okuyimusa eddoboozi otandika okwogera ne Katonda mu kiseera kino. Yagala otayimusa eddoboozi otandika okwogera ne Katonda. Abamu emitima gyamwe migumu, emitima migumu ng'olina omutima mugumu. Abamu tulina emitima nga mirwadde, abamu emitima minafu. Mbeera ki ey'omutima gwo? Katonda yagala tudde gy'olina omutima ogusinza. Yogera ne Katonda, yogera ne Katonda, yogera ne Katonda wo. Yogera ne Katonda wo. Buli mbeera yonna yonna egezaako okulemesa okusinza Katonda. Katonda addiringe naye mu mwezi guno gw'okusinza. Nayimusa amaaso gange eri Mukama, kubanga yalamu amange n'okubeerawo kwange. Tajja kulimu gwewe. Nayimusa amaaso eri Mukama, kubanga yayala ebyange. Genda maaso saba nga osinza, saba nga bosinza, saba nga bosinza. Genda maaso. Yimusa emikono gy'omubanga mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gy'omubanga mu linnya lya Yesu. Buli mbeera yonna gy'oyita Mukama agimanye. Buli mbeera yonna ekwata omutima gw'Omukama agimanye. Buli mbeera yonna ekwata omutima gw'obutasinza Mukama agimanye. Era Mukama nga tuyimusa amaaso gaffe gy'oli n'emikono gyaffe gy'oli mu linnya erya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Taata, buli mbeera y'emitima olunaku olwaleero egyo egibakwata obutasinza ku lw'amaanyi go n'ekisa
mu linnya erya Yesu eri buli mbeera yonna embeera ekwata omutima gwo ngamba embeera ekutta omutima gwo embeera ekulemeseza okusinza embeera ekulemeseza okweyabya mu maaso ga Mukama embeera ekukwata n'emikono ne gizitowa n'otasobola kusinza Katonda nganga egyo emitima egyeraliikirira weeraliikirira mu linnya erya Yesu ne Bayibuli ga tatuwadde mwoyo wa kutya tatuwadde mwoyo wa kweraliikirira mu linnya erya Yesu taata leka ekisa kyo leka omuliro gwo Mukama nga bwe gwaka mu mirembe gye Eliya Mukama leka gukke gusanya buli mbeera yonna ekwata abantu bo Mukama n'ekwata emitima gyabwe negibalemesa okusinza ayi kabaka weegulumize mu bulamu bwabwe weegulumize mu bulamu bwabwe weegulumize mu bulamu bwabwe mbagolera buli mbeera yonna mbagolera buli mbeera yonna mbagolera buli kirwadde kyonna mbagolera buli kikoligo kyonna buli mbeera yonna ekugana okusinza buli mbeera yonna enafuya okusinzaako buli mbeera yonna etwala okusinza Katonda kwayagala okuva ku ntobo y'omutima gwe njibagolera olunaku olwaleero taala omuliro mu linnya erya Yesu taala omuliro mu linnya erya Yesu genda maaso sinza genda maaso sinza genda maaso sinza yimuka emikono gyo yimusa emikono gyo buli muntu yimusa emikono gyo genda tosinza mwana wa muntu genda maaso Bayibuli egamba nti Elijah n'asinza gye yakoma okusinza omuliro ne guka sinza wabeewo ekikutuukako sinza waliwo ekikutuukako sinza waliwo ekikutuukako sinza waliwo ekikyuka sinza waliwo ekimenyeka sinza Katonda w'eggulu n'ensi bw'omusinzaka ribaba shaka baba genda maaso sinza